Hajjat Kuluthum. Wanjisaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya Hajjat Wadde? Ndi bulungi. Olabika bulungi. Mashallah. Okay, twolekera omwezi ogwa Ramdhan. Estep. Abantu Hajjat tusazeewo tukuyitemu. Buuza ekisiibo okuweeteeseteesa otya Hajjat? Marhaba, Ramadan Karim. Eri bannayuganda bonna n'ensi yonna twaniriza omwezi guno gwa kitiibwa ate gujja lumu mu mwaka. Tweteeseteese ekisiibo tugenda kitandika enkya insha Allah. Tutabe Allah atutuuseyo bulungi era kitumazeeko nga nkubiriza abasiraamu bonna baneetusiibe tuleme kulwala ulcers nga ddala tezituluma. Tusiibe tube nga tetukola self reflection, tulabe obunafu waffe bubadde ludda, woba obadde okambuwala, woba obadde oli rude eri banno, beera nga wetraininga okubeera nga wetereza embeera zo ng'omuntu. Tubeere nga tusibuluka ne families zaffe n'emikwano gyaffe, ate sookera ku neighbour. Leka kuyita bano babeera yiri munyonyo ng'osula kawempe. Sookera ne ba neighbors baniino oyite n'abalala. Tusaddaako ennyo kubanga omwezi guno z'empeera tukukumba bukukumbi. Tubeere nga tusoma nnyo edduwa Allah abeere nga atugondeza obulamu buno. Buli alina ekimukutte Allah awuliriza nnyo nnyo ate omusiibi. Obulamu bwaffe bujja kukyuka tunaba nga tusibye bulungi mu kusiba kwennyini okw'enniya ennungi. Tusaale swala zonna nga bazitulalika 5, twongeremukko ne zisunna zonna twongere okugamba tuyitirize nnyo omwezi tuguteekemu akajanja kangi nnyo tulabe nga tukukumba empeera insha Allah. Waliyo abantu abamu ng'omwezi guno gutuuka beekwasa ulcers. Abantu abeekwasa ulcers nga mu butuufu tezibaluma baba beeryako bokka enjawulo kubanga tutambula obulamu buno tebukoma waneeno. Gwobeera nga weeryaza amanyolemu okwessa omwezi guno gw'ekitiibwa Allah gwatuwadde omulundi ogumu okulaba nga atugondeza obulamu obeera weekubyeko enjawulo so tubeere nga tetwerwaza nga butuufu obulwadde tebutuluma. Tujjuke nnyo ne bakadde baffe abaatugendako. Kati nze ntegese edduwa ya Sheikh ne bakadde bange baagenda nga 6 mu April wali eri ekawempe tujja nga tubajjukira tubasaalireko Allah bagondeze olugendo lwe bakola ki lwe batambula. So banange tusaale tusiibe twagalane tugende ku muzikiti we tuba tusobodde nate tube security conscious kubanga abantu balina obusungu bwabwe ojja kera ngova okusaala oba ovuddeyo kiro mutalawi agenda kuba akatayimbwa so tetuyita mu busikosiko tetuyita mu bizikiza tubeere nga tutambula bulungi okulanga ate n'obulamu tubukuuma bulungi. Hajjat oyinza kugamba omuwala ali eyo ennyambala kozi bw'etuuka mu kisiibo ennyambala ekyuka. Kituufu. Abawala bonna mbakubiriza batereze enniya yaabwe ne babadde bambala obubi bambaleko bulungi mu kisiibo ate nera ne tuba tukivuddemu babeere era nga bambala bulungi kubanga kyekitiibwa ky'obusiraamu nti identification y'omuwala omusiraamu hijab. So tubeere nga ebirala byonna tubyerabira ababadde bamansula abambala buki bagezeeko kwambala obulungi balage ekifaananyi ekirungi ate beeyongere era bakole bulungi ng'obusiraamu bwe bubasaba. Hajjat ebiseera ebisinga nti omuvubuka oba omukyala waba talina musajja nga muwoowe mu ngeri emu oba endala. Kino gwe nga Hajjat oyinza kyogerako ki nti ekiseera ky'ekisiibo kiba kituuse oli waba talina musajja nga omukyala nga muwoowe mu busiraamu kiramulwa kitya? Anti era mu busiraamu tulina kuba na musajja nga toli bawoowe aba nti kati bo abantu mune bo bakola byabwe naye ng'ekitukuza obufu any relationship kuwoowa kati ate wabadde okikola saba Allah akusonyiwe tobeera mukyalo oyo nga si muwoowe ekisibo wekinaggwa atadde muwoowe mutandika obulamu bwammwe era togeza n'osiba ng'olina omukyala atali muwoowe oba boyfriend si my girlfriend obeera enjala ekulumidde bwereere kubanga Allah yagala nga tuli pure mu mwezi gwa Ramadhan tetujja kwekwasa mbu nate sitaani yankemye ffe batugamba nti shaitaani zonna baziggalira ne bazisiba empingu kati gwe buli ky'onookola mu mwezi guno kikyo tewali akukemye ate nga tuli makiwa tumanyi bulungi nti kati nkoze ekibi kati nkoze ekirungi nenkubiriza abakyala alhamdulillah nebaza Allah nti ekisibo kyange ekisooka ngenda kisiba nga Allah yanzirizaawo omwami gumesiriza
era nkubiriza abakyala baliyo bonna tubane tufumbe eddaaku tufumbe ifutaari nyuka mangu otuneko bye bategese naye wenyigiremu omwami abe nga ali emmere ennungi kwegamba ate tugende okuva mu Ramdhan ng'ate omukwano gweyongeddeyo. Omwami waali naye agenda kuddeyo leero. Anti saagala mu mutawaanye mugenda munoonya wenna bagamba ebingi ennyo. Saagala mu musumbuwe. Tugenda gisiba ffenna inshallah. Naye era nga ajja kugenda mukko kubanga alina okukola. Era ajja kudda ku Eid inshallah. Ettooke erinyige alyagala nnyo anti emusajja munyankore tebakulira ku matooke kati nalaba nga ekiri e Buganda ettooke eryo olimukolera neishabwe. Olubuto terugaana muntu kusiiba era bonna abakyala abaliyo nga basitudde baddembe okusiiba Ramdhan bulungi Allah ajja bayisaamu bulungi. Anti obulamu bwo kisinze ng'ejja owuliramu obulamu bwo abantu baleme kwebuzaabuza kuba basitudde nti tebajja kusiiba naye nga nze siri kyombuuzizza byawolokoso eki mukole mutya lwammwe